nga ng'omu ku balina okugenderana n'okupafuminga kakati tulaba lisiti ate yatandise nga gwe wasigadde ne Kayo Wisdom kiki ne Kayo Wisdom naye yasigadde ne Pia Pounds omuyimbi waffe ow'amaanyi yakuba oluyimba tupaate nga naye yasigadde kiki ekyakusigala lwaki tewagenderana ekitantwala kyali nti my management yalemererwa okukwatagana bulungi mu nsonga za negotiations ne bapromota kati ekyo wekyatuukawo nekibeera nga kiba kinyigiriza nze nga artist okubeera mu risiki nga waliwo Uganda ngalijigala ogenda tenasasudde bulungi so kyanfukira risiki y'amaanyi nga I can't make it. Then I apologize to my London fans Nalila so bad kubanjaga nyo buli chakabyo ke London one visa naye wekitasoboka nagamba maybe another time. Kigambe wantu promoter yali yakuwako kasente yali yakolako commitment naye teyakola deposit. There are two different things. Binyonyola abantu abakulaba commitment ye kubuka ezekula olinakutabana nemulala kubuka kati yampa commitment naye natampa deposit eyokugetinga ready for the show ebyo byonna nga obimanyi. sente meka zakabya zagazi yako aclaiminga yampa miliyoni 5 naye teyampako miliyoni 5 ate ekirala okumpanyiriza kyanuma sawulira bulungi nampanyiriza nti yampa miliyoni yakuwa sente kakesi yampa miliyoni nogamba kugenda basuli asayogera nti ngenda baswinga nagamba bwe bagenda maaso nga bakola kye bakola nja kufuna engeri gye nkyandelinga legally because oba oliko destroyinga linnya lya muno linnya lyange nvudde nalyo mu bingi nyo sandyagadde mutukolere nampanyiriza yagamba yali okuwa permit ebyo byonna ebisigadde nze ng'omuyimbi mbabulira sibimanyi bulungi because management yange negotiating on my behalf. Nze manya bigenze mu receipt wetegeke tugende tukole olunaku lwali olinnya ennyonyi obakuira essimu nobagamba okyanoonya ngoyi anti omuntu tomusasudde bulungi ssente ate omukubira ku lunaku lwennyini eryokugenda nti oliwa njagala I'm telling you no I cannot come because ekisooka byonna sinaba kwetegeka sente zolina okunsasula ze zina ate sigenda genda kuyimba nga ndi bwerere ku show sikyo kuba nina okwambala nendabika nga brand yange kyegamba sifuna ekitiibwa nange mu my hard work. sekyakulemesa ekituufu nti wali towetegese nga nedda it was about money ebisinga babyogerawe batyo because baagala erinnya lyange lyonooneke okitegeera baagala erinnya lyange lyonooneke abantu balebenga omuwala ataye but abafaani bange bakitegeera bamanyi ekituufu because siri mubi singa naye singa neekweka sandibadde wano leero nandibadde mbeekweka because wabawo ekyokweka but I'm honest ekyabaawo kyali kikwatagana ku nsonga ya payment sobola kutambula genda paka London nga haven't been paid ate oba tonsasudde sakwata ku sente zange zesitalina ate ntandika okuteeka mu show eyo kitegeera kati bamuddiza yali akwate commitment fee tebamukuddiza because kati show ze nali nina okubeerako zonna ku lunaku zonna zaafa okitegeera I missed out on those shows nebira nga sobola kugenda kuyimba wala because somebody booked me. So kati Pia Pounds essaawa zino bw'oba omwetaaga masente engamika siri so sure about the money honestly because since I sell naye siri I'm not here because of money siri kuyimba wano because njagala nnyo sente era my purpose in music si sente my purpose in music is katonda nyinsi nange mbuusaala kati ekya sente it's not my first priority sikulembeza nnyo kya sente ng'oyagala okulabika obulungi ate okulabika obulungi tekitegeeza nti nno okulabika obulungi tekitegeeza nti nno weteekamu nnyo sente okulabika obulungi kitegeeza weefaako promota agamba ng'otuuka ekiseera n'omusala Krista Hotel ng'eno byakulemesa
ebyo byonna honestly boogera si bituufu singa bibadde bituufu byandibaddeko ne credibility bitambulirako oba proof yabyo ekitegedde bakulazeyo proof neno omuntu just ndowooza omulamwa we gwafa kuba si kirungi kumisinga show muntu kimuluma especially aba ataddemu kyaba ataddemu it's not a good thing kiba tekikola mu bizinesi ye naye naffe kyali kyetukolera mu bizinesi yaffe okwekomitinga okugenda munyumba nga tebatusasula simple like that. Okay, nga tuvuddewawo katono omukulu Bebekulu yavayo akola lisiti ye okukakana ng'oluyimba tukwata lutadde mu One Hit Wonder. Mwekemulaba ye kyeyalaba ng'omukulu Bebekulu ate yo opinion ye si y'abantu bonna gwe nga gwe kyakuyisa kitya tekina kyekyankola kuba nze ndaba kirala tewali happy tokunyiiga nothing just the opinion ya muntu omu singa yali Uganda ng'ekironze yonna Uganda nga kyefiri nga wonna ndigambye naye it's just one person. Ekivulu ky'Eranda kirabikanga ekiri mu kwonoona erinnya lye omuntu wali mulambuludde ani kati omuntu ajja tuukawo yeesikemu agambe Pia kuba oli ayogera alagala waliwo ensonga ezaggana kati Pia nga omuntu akwetaaze mu bulambulukufu aba alina kuba na bisaanizo ki okulanga bayinza okugamba naawe bakuba akasente n'obula ofuuka Chosen Becky. Chosen Becky yaddukako ate nali ngenda kubeera ne Chosen Becky on that show. Yankyogere nti honestly nja kulembeza amazima gange because amazima gange ge gagenda okunnunula. If anybody wants to use me at a show ogenda tukira management yange ebyetaago si bingi nnyo bintu bitono nnyo obifulfilinga nange oba securing the future ne safety ti gyengenda ngenda ba safe ate gyengenda ngenda kukola that's it. Muwuuba nsubiramu first of all nsubiramu kuba bagenda tuggulawo ate oluyimba lwakudigidabudigiziso nsubiramu a lot of stage energy and love from people. Naye kirabika nga gwe akyali soprawo okuba nti oluyimba lukyatambula tukwate but lwaki okiraba bwotyo because nsazeewo kwambala bweti lwaki okiraba bwotyo why do you sound proud nanti kubanga otunyonyodera tugamba wuuba it's a continuation y'oluyimba tukwate ate you celebrating byonna ebyakola ki yes kati nange wenti ndaba nti okyali proud. Of course, be proud of my hustle gye nayitamu ne Katonda kye yatublessinga nakyo ekyawuuba mpulira nga sikyali oli omuntu eyali timid nga nzenanzena neetya oba nga nkya kyengenda okuwa abantu kati I feel I have a place in this industry. I feel like I have a place where I belong. Bafani bange bamanyi kye basobola okuexpectinga from me. Million time. Kati promote kasoka nakuwa deposit a booking olunaku then namala nakuwa kye bayita 80%. Ekitegedde kati 80% omuyimbi ye muyamba okwetegekera show ya promoter. For example okufuna engoye okufuna bino byetuteeka ku mitwe byetuteeka ku njala n'okufuna probably suitcases ezitutwala just getting ready for the show nga mu show ze Kampala we bagamba nti bakusasula ze bakusasuddemu zooteeka mu show yaabwe ekitegeeza so the 80% tebabisasula kuba gano gisasula nga tetusobola getting ready but of course bo balina ki engeri gye bakibagamba oba tokimanyi bulungi you will end up misinterpreting it. Ate ekigambibwa nti wali yagadde ne manager awo bo baagala temanyi. Of course nali omuyimbi yenna atambula ne manager ate waliwo ekibuuzo n'okuba nti ateekako deposit ate nesente bagule n'ez'engoye amazima go gandi nti ojasooka kitegeereko kitegeere abantu bwe baagala okukitegeera mbuuliza bantu nkubulireko omuntu aba takimanyi aba tagenda kitegeera nange nakugambye kitegeera nisinga ogenda out
era ngenda suka ndeko niwe bulungi ligali nga tabali n'omu ankuba ku mukono then male netegekera shows kuba shows zibadde zimbukibwa nyingi nnyo ng'ezimu tugamba kati tujjasobola nga kiri bit risky kati nina kuba zonna nziwelkaminga nkole ku majja nga kabaleko nange bandange